kukyenda mu mukaga katonyeza 3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Weewaawo nkwebaza gy'osobodde otuusako engalo omugisa weeno nze Joan Navubya. Kkooti ya City Hall mu Kampala eronze olwange ennaku z'omwezi 17 omwezi guno okutandika okuwuliriza emisango egyassibwayo mu nnamateeka Male Mabirizi ng'avunaana mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yadomirako ku giri okutaka Jena Muhoozi Kainerugaba gw'alanga okwenyigira mu nteekateeka z'ebyobufuzi ate ng'akyaweereza mu magye ekikontana ne ssemateeka. Mabirizi yanokolayo embwa ezimu ku nteekateeka z'ebyobufuzi Muhoozi ze yeenyigiramu okuli olukuŋŋaana lwe yayogereramu ekkololo ku lwanga 11 ogw'ekkumi omwaka oguwedde. Mabirizi agamba ebikolwa bino bikontana n'akawaayiro namba 99 ak'etteeka lya UPDF Act akakugira abajaasi okwenyigira mu byobufuzi. Abakulembeze mu ddiini y'Ekiyisiraamu bavuddeyo ne balabula abazadde n'abaddu ba Allah naddala bassemaka obutalippira buli ekiriko batteko bigere ku nsonga z'okukebeza abaana endagabutonde okuzuula obuzaale bwabwe obutuufu DNA. Okulabula kuno kukoleddwa Sheikh Ahmad Masaba Paul Kadi wa Bugiso nga yennyamidde olw'omuyaga gwa DNA oguli wakati nti guno gukoze nnyo okutabangula amaka. Ebibalo bya minisitule y'ensonga z'omunda biraga bataata abavuddeyo abakebeza abaana DNA beeyongedde okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100. Eggulo minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo n'erabula nti amalwaliro gali 2 gokka agalina olukusa okukebeza endagabutonde mu ssalino nga n'ekye buvuddeko poliisi yalabula abazadde obuteesiganya biva mu DNA ng'ebimu byandiba nga tebituukiridde. Kati bannakyewa ne bannabyabulamu basabye enteekateeka z'okwongera okunywereza omwana omuwala mu ssomero zongerwemu amaanyi okubewazisa okufuna embuto nga bukyali nga bangi mu kuzaala bafuniramu ebizibu gama ng'ebirwadde okuli ekyokutonnya fistula. Dewawaswa yagoberedde ensonga eno. Bino byogeddwa Luti Kobusinge ngono yavunaanyizibwa ku by'ensimbi okuva mu kitongole Tedewode ng'ekitongole kino kyagunjwawo mu mwaka gwa 2019 okuwa obujjanjabi n'okubudaabuda abakyala saako n'abaana abawala abakoseddwa ekirwadde kino ekya fistula. Okwogera bino abadde akwasibwa obukadde 30 okuva mu bbanka ya Abusa okuyambako ekitongole kino okutuukiriza emirimu gyakyo mu bantu bekiweereza. Tulaba nti ennamba y'abaana ab'obuwala abafunye obuvune buno mu kuzaala bangi kubanga abasinga baba tebanneetuuka emibiri gyabwe giba tegiriredde kugumira embeera z'okuzaala teginneetuuka so bakomekereza bafunye obuvune. Era nkubiriza abakyala abazadde mukuuma abaana bammwe twewala emize gy'okufumbiza abaana nga tebanneetuuka. Emiwendo okuva mu kitongole ky'ebyobulamu giraga nti wano mu Uganda abakyala kumpi emitwalo 20 be bali mu kutunka n'ekirwadde kino eky'ekikulukuto ng'abakyala 2,000 buli mwaka bakwatibwa ekirwadde kino eky'ekikulukuto. Ku lwa BTFM nze Dewawaswa wano mu kibuga Kampala. Mu mawulire amalala Semaka agambibwa okufumita Omusiguze ekisi ekyamuviiriddeko okufa bwe yamukutte olubona ne mukyala we yatandise okunoonyerezebwako poliisi y'e Kabale. Omusajja ono ye Ambrose Tumwekwase omutuuze ku kyalo mu Lulinda ekisangibwa mu muluka gw'Ekicumbi mu ggombolola y'e Kamuganguzi nga kigambibwa yakutte mukyala we olubona n'Omusiguze James Rekatalira era mu busungu obungi n'amutema ekiso ku mutwe ekyamuviiriddeko okuvaamu omusaayi omungi n'oluvannyuma n'afa. Sekamwa wa poliisi ekigezi Elimanti ategeezezza nti omusajja ono nga tannakwatiriza mukyala we Vivian Nowamanya n'Omusiguze ono yasoose kubalabiriza mu budduuka obwo baliraanye nga batambula mu ngeri eraga nti balina akakwate kwe kubalondoola okukkakkana ng'amukwatidde ewuwe bw'atyo n'amutuusako obuvuna bw'amufiiriddeko okufa. Ono poliisi emuyina era okunoonyereza kugenda mu maaso. Bwe gabadde ag'essaawa eno oliko BTFM. Ago ge gabadde amawulire ku 9 mu mukaga katonyeza 3 BT Fama.